Kyalubanga lwa Mindi Pulezidenti Museveni yalangiridde mu butongole ng'obuyinza bwabulekedde Prime Minister Robinah Nabbanja era nga wano abawagizi ba Nabbanja basinzidde ne batandika okutendereza Olweza maama wa Nabbanja ne jjajjaawe bwe baamunaaza. Nabbanja we twogerera nga ye Pulezidenti wa Uganda oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okugenda mu luwummula olukake olw'okukizuula nti alina ekirwadde ekya COVID-19. Okusinziira ku bubaka obw'enjawulo Pulezidenti bw'afulumiriza ku mukutu gwe ogwa Twitter agambye nti dokita we yamukebedde ne kizuulwa ng'alina obulwadde obwa COVID-19 y'ensonga lwaki asazeewo okugira ng'adda ku bbali. Museveni agambye nti mu bulamu bwe guno gwe mulundi ogwokubiri ng'ava mu ofiisi era nga n'omulundi ogwasooka yakikola mu 7 ng'atandise okulwanyisa gavumenti ya Idi Amin. Pulezidenti ategeezezza nti Nabbanja kati yavunaanyizibwa ku mirimu gy'eggwanga lyonna okutuusa ng'akomyewo. Mu butongole mu lujjudde Nabbanja olunaku olw'enkya lwagenda okukola emirimu emitongole nga Pulezidenti bw'anaaba akulembeddemu emikolo egy'okukuza olunaku lw'abazira. Pulezidenti Museveni abadde ne ba Prime Minister bangi kw'ossa ba Vice President naye ku bano tekuliko abadde yali afunye mukisa kukwata mu ntebe oba mu kintu mu butongole ng'enjogera y'ennaku zino bweri era nga Nabbanja yasoose okulya empanga. Bangi ku bannayuganda balindiridde okuwulira ebigambo bya Nabbanja nga Pulezidenti olunaku olw'enkya omulundi gwe ogusookedde ddala.